bali mwezo yagenda kuba road mayor akona ku katego nze njogedde naye bali mwezo emirundi mingi neze mnabade mu interview naye kweri kumukutu oli mu interview nze njogera naye maaso ku maaso nagera naye maaso ku maaso nayogera naye mu parliament nengenda naye eyo Sanyuka TV nayogera abasanyukira namusanyukira abamwola ne bamwola naye kubuulira akalulu ka Kampala tekali mu material ngo kati bali mwezo obuzibu agenda kusanga busatu era nakigambako ne mulya nnyama nti ogenze kuwa road mayor ogenda kutuuka wansi nga tokyalina ddala kodda yajja amaze ebbanga emyaka 2 nga abwepikira era nga bayomba ne road mayor nga bayomba ne ono ani chairman wa Kunga Nyanzi mu Uganda ngaba nemugabo tandikidde kukuvuma niyo genda kusanga obuzibu kati yamala n'akita kati ayagala Makinde West nga batudde batembeeyeza Waiswa mu Kawempe n'atagulwa teyagulwa ne bakwata akatambala ne bakasiba engineer bali mwezo tujja kuwa amasanyalaze gonna ogende ku bwaki wa road mayor obwa bulimu ebizibu bisatu nti NRM ne weeto omugagga nga ham nemuwa ticket tasobola kuwangula Lukwago nali ne aji simanyi obumanyi aji kat ye ajani gwetwali naye ono wa Muyenga aji Muhammad Kizito balole omumanyi muwulira nangamba nti omuntu asobola okuwangula obwa road mayor asobola kuba Lukwago ali oku Kyagulanyi yekka ekyo kituufu nnyo nandi kujanga Kyagulanyi yayamba kituufu nnyo olw'ensonga NRM emabega wa Kateni eyagala Lukwago mu kifo ekyo emabega wa Kateni eyagala ko Lukwago kuba gwe yasobola okuba amalebe nga tasobola kubalemesa kikola ki yasobola zinda kuntolizaabo nti basobola okuteeka omuntu awo ku state hall waliwo omukyala yaliwo nga ajira mu UC afuna omusaala naye nga atuulawo tomanyi nakyakola nga mbuuza abakansala nti yakola ki nti naffe tetumanyi naye nga alina ofiisi ku state hall yasobola sale ng'ali ggulu asobola okuleeta awo abantu be bakyofa agamba genda kola wano kola kino ate bamukolere byakola ki asobola okulonda nga ba MP bakalonda n'abatwala n'abanaazaako enfuufu ne bameya ne bakansala abawera n'abagamba lindako Lukwago ate tebamukola bwe batyo eri oyo munene tebamukwata bwe batyo bamuggyako bino biwawaatiro bamuleka walabye ekyamataba yazze alina ekyo erwanyisa ani Kigundu okuzimba ku mwala ng'eraga tugenda gusensebula yavuddeyo atya ani yawa amo gundi olukusa ono abadde acting gundi ani yali road mayor ruki era yaliye naye technical person gwe mu byobufuzi bya local council nabino ebya KCCA n'ebya government ya wakati ba politicians ebayita police bali bakola implementation gwe bakugamba nti eyes on eyes off kakati bano bayita mu bakansala bano abangi ba technical person ne bawa gundi nga babuuse Lukwago ne bamuwa azimbe ekintu amataba ne gasirika bafunye access okuzimba wonna ogwo mwala bagutundako dda guno gwakubiri ku bisenda bya Sebaana ne Florence na Mayanja baguza abagagga awo ne hamu yaliko nga balina okuzimbako wonna naye nga balina okulaba nga amazzi gakola ki gatambula wansi ne bw'oyagala okutunda okugenda eruzira osobola okugutunda ne bazimbako amaduuka kasita baba nga basobola okuyonja ki omwala naye mulina kubanga mukikkaanyiza kati obuzibu Lukwago bwalina nti ayimiridde bw'ati ku kanso erimu abanuupu abaki byonna babimulemesa naye tebasobola ye alina engeri gyazannyo akazannyo ke k'amaanyi nti akaba nga goonya
esobola okulya omuntu n'ekaaba ngoloze ekaaba nnaku. Ati yakaaba atya? Bw'agenda ne balaba abannema ne babakuba ng'ajjawo speed. Tugenda bawaabira, tugenda bakola kinaakuba okuŋŋana. Kati omuntu ono wa bwansi muzibu mugamba nti Lukwago si yatulwanirira ne baba tafunyeemu naye ng'omulabyeko. Najja kubatembeeyi mujja kutunda nga wano tewagajja kubagoba ababooda temusobola babooda babadde wano kati ye majority gyamanyi okutambuliramu butale geto n'ebyo ebintu bw'otuuka eno ku level ya NUP toyinza temukuba yakulembedde olutalo olugyeyo aba NUP mu makomera bana bavueyo court nfu ani yaguwoza gundi court martial mfu Supreme Council n'erayo ani yaguwoza ng'ogyeko Masamu na Kenya ne bavaayo kati gwe no tiyasukwalinga era bagenda kuvaayo problem egenda kuba emu nti balina kusooka kulwanyisa ekyatuuse ku Aaron Kiza anti bamugiddeyo ku mitwalo 2 gasoose nakulema nasooka ddayo miliyoni 2 nasooka ddayo kowa ezo nyingi zaade na zakusonda kati bw'okijjawo ekyo ate nga bajja kijjawo bano ne bavaayo abalala omatiza otya nti Lukwago teyabakwatirako mu kubalwanirira ng'ogyeko bano abadduka eri lindako ekyo kituufu ekyo kituufu kankubuulire bamumya omuzindaalo notya nti bajeti yegyogedde ago ge maziga gajja okukaabira mu balonzi ekyo kiyamba ye nga bwe bakuba abantu egindi eri nakasasiro bwe yatta abantu eri ekiteezi nti yadde ono yali alina kyamanyi nti kibi nga talina na solution naye politically yagendayo nasinga MP waayo nagendayo n'ekitiibwa ekitasobola MP wale naye yasiko walinga Siraje days yajja mu parliament n'akaabiramu era story n'agitwala ekyo kikulu kati tuli ku Lukwago ne Siraje kati ninyo ya Lukwago mukwano gwo mukwano gwo mubadde mu byobufuzi ne Lukwago tubadde naye nnyo akujja nnyo makomera nga bakusibye ogede ku President Museveni n'ebirala kyembaze zanzijyayo ekyembaze naye ye bwenvaayo alinawo yatuuka ng'ali mu kaveeni agamba tugenda kugoba bano bakalungi ne basiraaja babadde bonoonye ekibuga baali bakusibye awo nga navaayo nange ne ngenda ku TV ne muga nti omusajja oyo sirowooza nti yakyogedde maybe nga mbuuza ku radio tasobola kyogera yakyogedde nguzanyira akatambi ne muga nti ayinza kuba nga yakyogedde atamidde awo twavaawo bubi nnyo segona nati sizifaya kugambye nakyogera ate nga sowaayiriza sawaayiriza kumanya sawaayiriza twagenda wala nnyo kati Siraje njagala nga gwe agoberedde ebyobufuzi by'e Kampala nga tunaba kudda kwabo naye ate simukyawa nemba ntandika campaign owa kansala saabusaba twagenda mu kamyufu netuleta akatende kyali kyagaba omugagga kyagaba n'awangula akamyufu nebatandika okuwanyisiganya ebigambo ne katende onakola kino oli akwata ente kati kyagaba n'akomawo n'agamba tiketi ngiziza mandisa esusse nagamba Siraje yambala n'oponenti wa kyagaba nagamba yambala netugenda n'owa NRM olutalo olunene olwalinga presidential election nenkakuba nga bamutaddemu ne sente eziweera ddala nga nze n'ekyobugagga eki bina nalina emmotoka ya Lukwago yagimpa ate olw'omukaga yagivuganga nga takoze nembaya ne Alaka open roof Prado nga naye yagivuga emu nenjiwa kansala Adija kati yafa nga nina loole z'emizindaalo egi loole 2 toyako emizindaalo egimu giva
wa limited kiwanuka mukama wange mugaba biiki emirala nga nabali balina emizindaalo egyabwe nga lala eringa yaki twali basatu naye nga omu akolera ate opponent Sirali ukwako mu bisanja bisatu ng'omulodi wa Kampala obiteeko otya ku minzaani Lukwago ekizibu kye bannakampala tebayinza kimanya nti ye muntu ayogera ekigambo nti kino kijja naye nakukakasa mu bigambo nti kijja kubaawo nekitabaawo naye nasigala nga mu bantu mwali nti alwanirira alaga nti alwanirira omuntu wa wansi nga tadirivalinga ate ne gavumenti yeyagala gavumenti ye mwagaza kumuyisaawo bibye ekyokubiri alina gurupu yiye eri mu nuupu nga tojja gikweka nti ejja kumuvaamu asooka Namboze Mwanga Kivumbi abo bonna Suubi gurupu naluli wakiraba ne wano kibadde kijja kubaawo senga nuupu teyawa gundi Kalulu Nalukoola gurupu eyo nali ngiyiseemu ng'eredde okusapootingani Nalukoola ne nuupu ne candidate ne baba bagezi ne bakola ki ne bakuba omupiira ne bayitawo so performance ebadde ebisanja bisatu ng'omulodi wa Kampala performance kubolabiyeko basebano balabyeko n'abalala tebadde so gulo olw'ensonga ti entalo ze ziri mu kulwana naba technical people ojjukira nti yalwana ne Frank tumwebaze ne bakansala ne badda ku side yani ya technical staff ne badda ne bajoininga group emusenshalinga okujjako abatono abamusenshalinga abamu bakyaliwo omu muwala wange speak Zahara Eruyirika oyo akulembera tiimu naye ku bench cop kati yasigaza abantu basatu Zahara ajja wamu yasigaza senfuko Zahara muwala wange ayinza okufuna ticket ayinza ajjagifuna obatagiwa ya Musiri David anti kubabiri kuliko asinga tekiriko kuwannanya era Zahara mugambe akumewo waali wa kansala ekirungi nti munuupu yali ndi ku lubalaza bifaayo mbitegeera bulungi kati kyekikuteeka ku lubalaza nga ne buli kaseera baba bakubonyabonya nze kasanfuna wenegama enkuba nga tebansamba tteke mbeerawo mulwanire eri nze ebirala naye nga ndaba ebifiiwo bitambula n'ebirala so Zahara bali basatu babiri ne Musiri actually basatu ne incumbent incumbent alina tiketi nkuwulira amazima basatu okusatu ani bamuyita Ntege Faruku si mubi yali wakumeka luli simanyi kifo kye yakwata naye mu byobufuzi by'emakindi yali wakubiri baali bagimuwadde lisite yasooka yaliko n'ayogera ebigambo ebitasaana saawa envanyuma ne bagiwa Alan tebagiwa Alan the choice bayogenda gimu kakati eyo tiketi paka nga ogikutteko mu ngalo so ekintu kiri kimu tiketi yawali teri nti eri fair ebaddeko fair yeno gye bagamba nti tutaddewo debate exactly so tiketi eyo jagifuna nti kakati bw'otandika nti oleese Lubongoya sekretari general w'ekibiina yabeera ensonga gyawagamba mbalala wala ku ofisi eri ekamakerere kavule tandikirawo ekisooka tosobola kukwata bibiri n'okola bulungi mu mulimu ogwo obwa sekretari general mulimu guba gulina kuba full time bw'oba ogenda okwesimba ku kintu ekirala kyonna olina kutta mulimu gwo tosobola gukola kuba gwo gwennyini guli paying mu nuupu bulungi kusingana bwa MP ate tewali abazikusaba tewali twakuwa akalulu kaffe bw'otunuulira be bano bakurimu abali mu seeka y'ekibiina osalawo buli kimu kati bw'ogamba nti oyagala kulya bibiri
ekimoja kifiirwa Lubongoya ne bwaba azenga MP banne abamu omu ku banne ajja mukuba wabajja kita ate ekyokugamba nti wala ewammwe tebawala ewaabwe gitwagala okukuba Museveni ate kati amaanyi ogaleese eno olwedde oba oyagala okuseramula omuntu ogenda mu kanisa oba oyagala okukyusa omuntu ajje mu kyaki togenda muzikiti togenda mu kyaki ogenda mu muzikiti n'obagamba bane mujje eno boyagala osiramula ino ogenda mu ekereziya oba mu kanisa kati ono omusajja Lubongoya owulirawo ng'agamba nti waliwo kyekweseemu alina kugenda waabwe n'aleka wano akamyufu nekabbinkana n'abantu ababadde wano mu Central Moses Katabu ye yawanika ddabambi ebipande yawanika naye tannaba kufuna suubi talina kuba sekretale gino wabanga yagaba kaadi ate nga yayagala kaadi kyekimu newanyeko wanyekani aliyo nyeko luli yegabira kaadi naye kaakati ayinza obutafuna amuvuganya simulaba naye kyansezeza okudda ku bwemupi bujja kuba lutalo lunene singa ate bwafuna tikiti nibo anti kugambye ayinza ogifuna chances zinene ogifuna naye tasobola kudda ku bwemupi nga luli ate goli wakasozi conflict of interest ekyo nakyo si musango naye nkubuulira amaanyi ge kati nzira okweyo topic y'akasozi mbasi kuleeta okubanga olina conflict of interest ani atalina sina ye yegabira yatalina so obadde okyanyonnyola waawo nti alina kuddayo eri muleete ekifo kiri ekyembala ne wayisa addeyo ebusoga simanyi malende gyava ava eri mbaale saidi mubagishu abagisu tukyayagalayo abantu abawera ate mukyala mugezi alwaniridde ba MP ne bwakoma wano ayinza okusinga yadde yalwala akoze pro bono service mu bantu basobola okukola ki naye emisikisa muba mugikoze eki mugigaziyizaamuko oba tosobola kugikola ki kati mbuulira meya wange mulyenye wagenda kwesimba kuki kuwa meya kwani kuye yenyini nga yasiibula deputy we ono yani natuulawo najja yali mwana oyo bamubonyabonyako mu ebbiina eyo nga waliwo bafaaza bamuli ebisiyaganamu akoze ndaba history ya GSM bingi naye ate simukisa kubanga nagikola njimanyi njirina naye mulyenyama yasibula eri ewo waliwo ne speaker kati aliyo ayagala bwaki abasatu ababiri tasobola bayitako ate mulyenyama yagala ne bwekuba kufuna kaadi agenda wa simanyi bakomewo kuba kansala free ba 5 kubanga nabo bugaziyizza naye muganda kati kansala 5 nawo ofuna okufuna eringa constituency so ekyo kyazze nga baagala olina kugaziya kiki obakendeezeeko ekyo lwaki tebakikola wakiso babibuuza ne byabakama mu kakiiko gundi ewedde ne byabakama ngagamba nti osimulimu gweyenga ye yennyini nefunanti mulowooza agala ogwoli mupye makindi be batematemamu obugujuguju nga tebayi ne babawaabira waliwo omwami bamuyita Sserunjogi ndowooza wadde n'abasinga ne bamuliirira obaddamu okulonda ne babikomyawo yali addamu mu kooti ne bamuwa akasente ndowooza n'abisirisizaawo wakati so gundi ezimu bazitemamu mu bukyamu nga zaite mulimu ze batuumanga ne Museveni zone yeyo Bukasa yes n'endala okusinziira ku bachairman abalingayo kyoboolaba okulonda kwa chairman sente tezijja kulabika paka kulonda kuli kuba bano Museveni kwasibidde olukoba ate kati bw'oteekawo by election abasinga obasiguukulula agenda okukola mobilization abasajja beyakawa ku bugaali n'emitwalo 10 buli mwaka 12 so awo tasobola neseraje oli abuuza nti emirundi giremira gibaddewo bakyanje oba babadde beesimbye no makiri nga sijje bazaalo lwaki kati kino omanyi abantu bayitumuza nnyo kino buli omu addeyo ewaabwe gye aba yeesimba lwaki kati kyanjo we Masaka ekiri mu Buganda kyanjawulo nze nange nsobola okugenda n'ensimbi e Masaka nga nvudde eggabo kiri mu Buganda twogera ku regions zino zibajje mu maapu Central region simanyi
okuzaawo ebintu ebyo tulina kubeera mu bitundu ebyo nga tubirwanirira naye nga tukolagana tugoba ogenda ebusoga bakwaniriza n'omusoga wagenda ebukedde bamwaniriza n'omuganda bwajja embalala bamwaniriza naye embalala okunoonya ekifo mpozi ng'ogenze wano Bukoba tosobola kulaba baganda we bali ndi bamaamiddeawo basenze waliwo ono ye Sheikh Makumbi owa DP oyo weeyo naye era baagana omuwa akalulu kugambye baboolera ddala be basiize eno abantu okuboola baboolera ddala mweddayo ndaga abantu 27 abaagenda e Kabamba mulimu ani omuganda ani omulala simumanyi bano banadduli babeesiga lwakuba baali bamanyi okujjanjaba amabwa okuba empisa ezifumbiddwa nga walagi nebakuba ebiso babata bagenda okubatuukako ne baswesigiga oli omusajja nze njogera n'omusajja ono Brigadier Luchamus gundi yabajjanjaba nnyo nga bano abazungu tebannajja naye omusajja ne bamusiigidde nebanga tebamusiima yalina ofiisi ku Twin Towers basooka ne bamuwa obwa minisita obwo talina ofiisi wafulunasa mu ofiisi ye nandaga ebbaluwa tugikola banyira okukola ebbaluwa eyo ne bamuwa ofiisi abantu yabasingananga kukolopingi hoteri naye ne luli Museveni teyamuwa nti amwagala yamuwanga bwe yawase baggala tyatwaleyo omusiraamu mbuyabuya ebyokusoma bamugobe n'asanga Kadaga nga alina kye yamukolera baali bamulwanyisa ku mugenzi Olanya Nadduli n'agamba Kadaga bonna mwebali nti akulwana ku kifo ekyo si mulala pulezidenti nga bali museeke bw'anaagamba nti oli ajja kulya bonna batagize nga yakulwana kati bagenda omuleeta ng'alaba omulwanyi we namugamba naye nasoma ku Jizwa alifubete nebino njagala kulyako buli ndudde kubwa chairman n'emmotoka baginzijako ya district teyali oli eyeragalaga gundi ayambadde suuti yagenze akuba oluzungu olufu bamugaana Museveni n'agamba nakuwadde naye kati ne Museveni yeewuunya palamenti okuyisa Nadduli nejjuzuze kali katego nti kankwe bakugobe naye ng'ate oli yali mulwanyi we nga Anita Amongi wanaayisa omuntu mukwano gwe naye nga ebisaanyizo tebikola ki naaweewawo nawe Kadaga we yakuyisaawo n'akuwa obulango naye nga temulina namukolera bitono kyenkugamba mukwano gwo saagenda mupipi simanyi biki era yagezaawo okulwana extension yali Kulisobole n'amugamba naye wayita mukama oli ojja kuddayo gye wayita n'agenda mu kooti n'agusinga Kadaga n'ajjamu ekkufulu endala n'ateekamu endala ebyobufuzi nakati wa ntalo gwe lindako bamumme kino ekya seeke ojja kuwera Busoga bagenda kiwaana Anita Amongi kiri national ne bwoba ovudde Arua naye kigenda kuba kimu nti Museveni alina kubikwata bulungi solution erimu magezi gensobola omuwa ebifo ebimu ajjuze bujjuza baleme kubyesimbako bw'anaagamba nti biri open nga free and fair elections eki kijja kujja bano n'abatanza bamwesimbako ne babasiba n'ono omulala kati n'ekya voice we ekigongo bajja kuvaayo abakyesimbako agambe nti tujjuza bujjuza amanya gafulume bufulumi amanya gegana abayiseewo ebitaliimu bantu ng'ekya Olanya kijjuzibwe naye bino ebirimu bwagenda mu kamyufu Busoga agifiiriddwa ku Kadaga ate kati Busoga mbi nnyo entalo ezirimu ne Muvawala ne Kadaga ojja kuwulira gye zinaakoma Muvawala ye Katikkiro bagambye nti munda mu bwakyabazinga
waliwo omukazi ndowooza era akyali minisita w'abavubuka mu bwa Kyabazinga gwe baleeta okwesimba Kadaaga kati Kadaaga ate amuleeta ye muvawala ate ekikola obubi nti bagenda kumuleeta mu kaseera nga Kyabazinga tali ku bwa Kyabazinga taliimu kwali ku bwa Kyabazinga ali luddawa ali yagenda mu kusoma mu UK asomawa bwe baŋŋamba ojja kulaba topiku ejja mukama awo jasi ekimutiisizza oli omuwala gwe baleeta ate ye muganzi nnyo ndowooza Bakadaaga ekituufu kiri ti asaavinzeeko kyasaavinze bwe kiri alina kuvaako na Museveni Museveni tasaavinzeeko bajja bonna tewali aleka munne kyobola notafiira agamba tuli ffenna paka kati ono omuwala gwe baleeta naye ayagala kugiramu NRM bamulete mu kamyufu naye oyo tamutya nnyo nga Anita Among kuba Anita Among yatandika dde okurukuuti nga yateekamu ssente yakubya sente esinga ya sente tezituuka ku zoono simanyi twade mu kakiiko ka Legal Parliamentary Affairs Siraaji Electoral Commission yagala billioni 838 ne milioni ezigwamu kuteeka akalulu olabawo preparation y'abannabyabufuzi ahead of 2026 olabawo kweteekateeka tuli mu gwakuna tuli mu gwakuna mu gwekumi nomination tewali opposition terina preparation Museveni ali mu PDM yayiya yatambulamu naye agenda kwetema amagulu ade bamuyambako nga Bakatabaazi bw'abagoba kati Katabaazi tomumanyi munamaje deputy iso gwe yagobye n'alonda omulala simumanyi naye n'oli omukulu Olaka yamugoba ku lunaku lw'obulimba zino nasoma gundi ng'ebiwakirunda n'endowooza lunaku lwakulimba nagenda okulaba nga ne Katabaazi bamugobye Katabaazi abadde akendezeza safe houses nga teziwulirwa naye nga mweziri ntono Katabaazi yagenda okusikira kaka nga waliwo emmotoka nnya walina oluka baadde baguze emmotoka 15 nga waziwa abadiso abagiso nga babawadde obugaali 12 nga bakoze app bagiyita zaidi nga banoonyezaamu abatasasula abagaba obubi sente zaani ripooti baziwa Museveni Katabaazi yabadde akulira ISO deputy Museveni appoints new ISO director general deputy Katabaazi made bamuwadde bu ambassador tewali na bu ambassador bamutadde mu foreign affairs ne bamusuubiza okumuwa wa deputy ambassador neseka gimanyi agenda kubanga kintu nyago bamutuuza emyaka 2 nga agenda kuba ambassador nga tumuyeeya ku CBS nti ambassador wa Kampala nedda ISO owa ISO basobola omumalaga musuula si owa international security organization abayiso bonna baaliko bakyaliko tewali balamu baliko tumukonde taliyo ayagala kwesimbawo wa Lukunjiri municipality ali ku display alaga Museveni nyanjaliwo ajja mujjayo tusajisa jabala mukaluluka bali ku display akuba katochi musaji mkulu amulengere ne upande nakubayo nenga gambye nnyo ayogerera ddala mu nkuŋŋaana awali ennyi olulimi lwe lugenda okumuwa ekifweni kirala so Katabaazi bamujje ye Emma Katabaazi yabadde deputy bamutransferize oli yafa kiriza ade balina kuzaawo yennyini abadde bakoze babiri okusumulanya ISO ngevuddemu ogambye weyajira yasangayo emotoka mmeka nyazokka bagenze omujjako nga waliwo 15 n'oli agenze okufa nga balina 15 n'obugaali 12,000 enkola yebayani iyo baya gavumenti ani amuwa sente okugula ebintu bali tebalina nkola kankuwire ISO sente zaayo tezijja direct mu ISO ziyita mu State House babatoolerako katono yensonga lwaki zaali zirwanya Tumukunde ne Kayihura nga Kayihura nga ye IGP Tumukunde nga ye wa defense security nga baagala wa security bamwongere sente kuba yali agezaako okukola ebintu ebirabisa
Kayihura nabirwaniramu nebituuka ne president bamaliriza Museveni yekwatidde kayero buuku n'agenda Entebbe abulize ekita abakazi ekita abasiraamu 2017 n'abagoba bombi sigiri kyayita nawo n'abagoba bombi bino bibata abakazi wakiso n'Entebbe so ekyo kyo kyabaleka bali ku katebe kati bagenda kudda buli omu mu kifo kikye kama Kayihura naye asooka mu gavumenti yajja mu kifo kye bayinza omuwa Secretary General bigatta NRM omuntu yakolako mu nyanja ayinza obutakola Secretary General Kayihura abadde wa NRM abadde wa police obeera non-partisan gwanti ebyo byomanyi ntolabako bajaasi bali mu poliisi kakati tewali kyajja kukola nga Museveni akuwadde wayolabyeko nti gundi vice president basobola okugenda bamulingize mu Kazambia entobazi ezitwala Kazambia azirondoole gyebazimba enjo entobazi kimala entobazi ozimanyiwa toziraba ebwayise toziraba eno Olubigi toziraba eno wa eyettaka ly'abaana abascout mukono si mukono Busaabala side nekyogamba sigala Kayihura ali iga nnyo okukoma mu gavumenti okusavinga ogenda ku Christmas okulaba Museveni yali ayagala ki ne mukyalawo era agenze kulya Christmas talina mbuzi yagenda kulobinga kifo alina amagezi agasobola n'okukola kyembazze naye nkugambye ziri sente ezawali ziyakwatako nga teri yadde Minister of Finance azikwata ezo zayagala ezo era bwazifuna bamaze atajja zifuna ekibiina ky'obufuzi basobola okujja eno siraje n'ogenda mu mafuka Secretary General w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiyita kitono obadde memba wa kibiina ekifo kiyita kitono si kitini naye onabadde omanyi mbabazi amaanyi ge yalina nga Museveni si yakironda nti akwata ne register muwala we n'agigaanira muwala wa mbabazi tumale kumusasula sente ezagikola era bakola ndala yawubaava naye ne bamunaabira mu maaso nga balaba atandise okulingiza mu ntebe akola goli vice president yaleeta omwana nga naye yefuula nti amutadde mu magye sebo obwa Secretary General bwali bunene era nakati bukyali bunene naye gamba nti bamuleeta bano ono aliko yava bagamba ki naye abawadde ebifo bingi abawe ekirala odongo kati akuba bukubi indirect ebisobyo abijjayo nga bwabiraba n'akuba ate ekyo Museveni takyagala gwoli mu kifo ate okuba kyobola ebintu ebimu oli agaba kashe enyingi tayogera ali ekyaddondo wamulabako mu kalulu kekawempe akakalulu bakaleeta bulesi kuteekawo buteesi balijja bamanyi nti nambitawangula nalukoola naye nga baagala kukuba mbooko waleme kuvaawo mukolo guva kalulu gugenda kulumba State House kuba ekyo kisoboka Museveni akimanyi tumusobola okutandikawo tutambule nga tugenda mbooko zalina okuvuga n'okulaga nti ne mu 26 ya district yemu egenda okukolaki ogenda okukozesebwa amasannyalaze twageddiza twagyemu bumeme waya tusobola ozitema nga bwe twagala nezigenda mu barracks nezikuba kibooko kuba zaali zikuba kibooko nga Nankabi bagamba waya bazibba tewalaba ku waya z'amasannyalaze solido tewazirabako tewalaba ku solido amagye gakuuma solido bakubisanga solido awamu wangi naawe kawempe tewalaba ku solido kati nze oba tolaba ku solido nga ziri mu kukuba abantu kale siraje okwendeza umeme kitegeeza nti waya tujja zijjayo kyeri Ministry ya Energy yafuna sub-contract n'egiwa security iso balon n'egiwa aba security aba iso specifically bagende balondoole abakozi ba umeme ababba waya z'amasannyalaze
kati ate ne babalekera pick up nga zitwalalirako waya nti senga waye omuti gukuba waya mukubira yadde kiro avuga najja n'agayunga kati bano abasecurity bazikwatanga ne babakwata ne babasiba ne bazikwata ng'ebizibiti nga wolaba abasirikale bwe bakwata ebitimba mu nnyanja ne babikwata olusi ne babitunda ngabanya waya bazisigaza mu barracks najja abantu abawera 15 mulundi 3 8 10 nga bawumimi mbajje mu barracks embuya nga bambuulira nenkubira Salomon Muyita olumu nakubira ko minisita nankabirwa nga babasibe olumu bakwata n'emmotoka yaabwe ne bagisubira mu bbanga nga n'emmotoka yaabwe neegyo nti munaye bawa contract balwanyisa bwa waya kati waya bwozisanga ze zikuba abantu baba bazigenze lugazi ne bakola ezaabwe nga tools bakola procurement nga mu kulonda okumu omusajja we yapangisa oba mupangisa okuleeta loleza emiggo wali ku CPS